Kitalo nnyo nnyini ddala omukulu Tamale Miluundu olw'amaze okutabagana ne muganda ne mutabani we Tamale Miluundu Junior bano nno nga babadde bali mu kusika omuguwa okw'enjawulo ebbanga libadde ligenzeeko ate Tamale Miluundu wekizuukuse nti ate obulwadde obutalala kutegeerekeka bumukubye ekigo era nga ne bagamba nti akutuse tobaako kyakuwakana kyonna kubanga embeera gy'alimu si nnungi. Wangi Tamale Miluundu Junior Tamale Miluundu Senior Monyanga Senior kawedde mudda. Bano nno babadde n'okusika omuguwa n'omutabani wabula olw'amaze ate omwana tetumanyi ki kye yakoze kitaawe era nga bano babadde wahamu kakati nno ababadde bamutumanga okukola ensobi balabikanga baagala kumwejjirawo. Ge mawulire mukwano gwange genjagadde okuwa tekuliko kubuusabuusa tegaliiko kugamba nti ki yeyo embeera ekifaananyi ekyo bw'okiraba yembeera Tamale Miluundu gy'alimu. So baganda bange mikwano gyange amwagala amusabireko naye si mwangu. Tumujjukira bulungi ono yavuma obwakabaka yavuma Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ebbanga lyonna akoze buli kimu kyonna kyayagala. Katemba amukoze akutta amajambiya ajolonza obwakabaka bwaffe kale kwegamba atukozeeko effujjo lingi naye nga bagamba nti Katonda ono tali yanguzi alabikanga ayinza okuddamu essaala z'abantu. Manyi buli wookola ebikolobero wabeerawo abakusabira essaala munnange. Wabeerawo abasigala bagamba nti ye kikutuukako ddi bakusekerere. Kati Tamale Miluundu wavuma kabaka n'omuyita emmese n'okola buli kimu n'ebitayitsika mu kamwa byesandyagadde kwogera byonna munnange wabikola naye nga ggwe olowooza nti nno ensi ogenda giwangula oba nti nno ensi yiyo kakati naawe kokiwulireko ffe kye tuyinza okugamba. Embeera bwetyo bweri eya mukwano gwammwe Tamale Miluundu birungi si birungi naye nga yo embeera bwetyo bweri ku ludda lwe si birungi nnyo naye nga tumusabire Mukama amusuuse ate akomewo aweereze eggwanga bw'abadde nga oba alina ebyamagezi byaweereza. Embeera yo ya bunkenke nnyo wa Tamale Miluundu. Baganda yange njo bajjukiza nti mukole oluusi ebintu nga mumanyi naye oluusi mukola ebintu bye mutamanyi mbeera yeeyo. Ayinza atya okudda ku taata n'amujolonga bw'atyo ng'omwana ayinza atya mazima ddala naye abaana b'ennaku zino tebalina mpisa nentunulamu ne ŋŋamba waliwo abantu abatwala bino ebintu nti bya siriyaasi. Waliwo abantu abalaba bano abantu ne babatwala nti no bye bali mu kukola bya siriyaasi nga babalaba bakola ebyo ebyobusiru bye bali mu kugenda mu maaso n'okukola nti taata ali mu kulwanagana n'omwana. Naye nkujjukiza nti ne taata ono alina bataata b'abantu abalala bazze ng'ajolonga. So kale bw'okitwalira mu anga eyo oyinza okulaba nga nga tolina bw'omusaasira because nti naye alina bataata b'abalala bazze ajolonga naye wano tewali lutalo. Wano tewali lutalo. Kati kansoke kubuuze gwe alowooza nti bano bali mu kugenda mu maaso na kulwana. Bano ababiri bakola mulimu ki? Taata akola mulimu ki? Omwana akola mulimu ki? Wano tewali lutalo. Just bano kye bali mu kugenda mu maaso n'okukola bakimanyi ate bonna bali paid. Yensonga lwaki nabadde mbimya obudde naye nti olw'okuba nti waliwo abantu baffe abatwala ebintu by'abaana abantu nga bituufu. Sometimes kyokola batuvaayo ne tujja tukiralifayinge ku nsonga ezo. Wano tewali lutalo. Bano abantu bombi bali ku mulimu, bombi bali paid okukola ekyo kye bakola era bagezaako okujungulula ekintu kya pasita ekiri mu kugenda mu maaso n'okusatulatinga. Ndowooza era obiraba bijjidde mu kaseera ke kamu n'ebya pasita. Okitegera bagezaako okukakkanya bibuuzo ebingi ennyo bannayuganda bye beebuuza ku nsonga za pasita. Okitegera kubanga gwe weesooka weebuuzeemu nsonga lwaki taata yandibadde atabukira ennyo omwana we bw'atyo. Nsonga lwaki taata yandibadde ayogera ebigambo ebingi ennyo bwe bityo kubanga kale katukise ku ssente. Taata ssente z'ayina ebbanga lyakoledde omwana tasobola dde omujja mu koota. Taata akoze ebbanga ddene. Taata alina okuba nga alina investments nnyingi nnyo. Sikakasa newe zaalibadde miliyoni 10 zaalibadde zoogeza taata ebigambo ebingi nnyo bwe biti. No. Katudde ku mwana. N'omwana future ye gy'akyayina ebiseera eby'omu maaso ebiwanvu ennyo ate ebitangaavu. Siyinza kusuubira nti ayinza okugenda mu maaso n'okujolonga taata mu ngeri bw'etyo. Okitegeera? So gwe wenna munnayuganda ali eyo togwa mu katego k'abano. Bano bali paid okukola ekyo gwe mulimu gwabwe ebbanga lyonna. Oyo omukulu bw'olaba gwe bayita oyo muzeeyi taata w'ono omwana aludde ebbanga ng'ebyo byakola
kati gwe soka weebuuzeemu nti bw'oba tunulya bano abantu bombi omuntu abajjako interview ali ogu yagenda ewa taata ne banyumya ne byemubuuza n'abimanya najja ebivudde ew'omwana n'abizza ewa taata najja ebivudde ewa taata n'abizza ew'omwana nange akatego nabadde nkaguddemu nange akatego nabadde ngenda kukagwamu naye kikulu nze ndowooza nnyo ne ŋŋamba lwaki omuntu ajja kuba n'abantu ababiri interview y'omu lwaki bakayanira ensonga za musumba bano abantu ababiri mukimanyi bulungi nnyo nti oyo omusumba asobola okuteekamu ssente zonna kubanga ssente azirina okusobola okuyisaawo kyayagala abo abasajja mubalaba tebalina mirimu omulimu gwabwe nze nkuze empulira Tamale Miluundu naye omulimu gwe ye gwayogera kwogera gwe mulimu ogumusasuza era tasobola kufunawo kakisa konna kafuna ssente okuva ew'omusumba n'agaana okwogera n'agaana okubikkirira katunuulira omwana naye Saidi gyagwa omanyi omuntu ng'ayogera mumwegenderezanga nnyo ng'alina ebintu byaleetamu oba banzite oba mwegenderezanga nnyo omuntu akozesa statements bwe zityo omanya nti ono ali mugezako okusika attention y'abantu because mwenna mukimanyi nti mu ggwanga lya Uganda omuntu okuttibwa kisoboka otegeera omuntu okufa kya bulijjo otegeera nti omuntu mu ggwanga lya Uganda okuteekera kumanya n'atemulwa kya bulijjo yensonga lwaki olaba omwana ono agezako nnyo okukulembeza ekyo kigenda okukusika akulowoozese nti byalimu bya ddala ne taata w'omwana n'akya kumanya n'akugamba nti nze omwana wange namuziika nagenze nentema omugogo nentema ekitooke era owange namuziise no don't be hoodwinked tebakufuulinga bano abantu bano bombi bali mu kalimu era bali paid omuntu omu yabawadde akasente okukola ekyo kyolaba kye bakola sometimes kale ngenda nenjagala mbiginowaringe ne kasita nsangayo omuntu wange natandika okumbuuza emboozi bwezityo naye gwe olowooza bano abantu ababiri bafaaki lwaki omwana ali indisciplined bwatyo eri kitaawe lwaki omwana talina discipline nedda ogezako gwa mu katego k'abali bali paid okukola ekyo golowooza oyo omwana akola mulimu ki ogumusasuza ayina okugula amafuta g'emmotoka ayina okugenda mu bbaala okunywamu ayina okukwana ku bakazi ayina okweyagalanga muvubuka muto naye akola mulimu ky'okukola ebintu ebyo byonna oshegera bw'olina omulimu gwe gwonna gw'omanyi gw'olina agamba musimanya ali mu ministry ya lands bakulimba kale ne waba ng'akolayo tasobola kufuna ssente ziyinza kuyimirizawo bulamu bwe nga bw'omulaba avuga emmotoka erina okunywa amafuta olunaku eyinza okunywa emitwalo ng'abiri gw'olowooza taata akola mulimu ki nze kasansanga abantu nga batudde wansi bagudde mu katego k'abano ngambirawo nti ate Abannayuganda ebyo bye musingira ddala okwagala ne mubiwa obudde kati yavumye eki waliwo ne babloggers ne babibaleetera mu segments babibaleetera mu series ng'otegera kati no leero ayogeddeyo kano leero azzeemu kano taata gwolowooza lwaki omwana yandibadde awanyisiganya ebigambo ne taata we gwolowooza oyo ye mwana omukulu mu famire ya Tamale bw'oba olowooza nti oyo ye mwana eyalibadde ateeka muzeeyo oyo ku bunkeeke golowooza oyo mwana ayina ki Abannayuganda mukkirize nti bano abasajja babali step ahead balina omuzannyo gwe babazannya balina kye baba bayisaawo yensonga lwaki mwalaba nti taata yalabanga Kyagulanyi azze n'amaanyi mangi nnyo n'akwata omwana oyo n'amusindika mu NUP gye yasooka okuoperatingira ng'era ababazi bonna abala era gwe wegendereza nnyo ebigambo bya taata akuba awumba engalo ne waba akuba NUP akuba awumba otegeera tukimanyi bulungi nnyo Saidi gyawagira naye akuba awumbiriza otegeera takuba nnyo otegeera n'omwana ono mulaba naye leero ayogera kino enkyayogera kino because ebyo bibasasuza bye bibabafunamu ssente kubanga nabo bakimanyi nti anything can happen in Uganda buli kimu kisoboka mu nsi muno ebintu byonna bisobola okuhappeninga okitegeera so kakati naye n'omwana naye olaba engeri gyazannyamu guno omuzannyo mbonaalumbamu taataawo taata naye nazza naye ng'omuntu ali omu ali mu bakolako interview gwe teweebuuza omuntu ono lwaki ali omu abajjako interviews wabula lwakuba nti ye omwana nti engeri gyakyalimu eno generation eyaffe ey'abavubuka ayina ka adingamu aka live ya TikTok oba Facebook otegede yayinamu akenjawulo kagattamu kubanga ye akyali muvubuka muto ombula kalevu kati adingamu ako n'agattagattamu wali eri ne mulowooleza ddala nti bano bali mu lutalo ani akulimba
ali akulima nti bali mu lutalo abo ala Uganda muzuukuke neze simanyi kye ngenda bagamba mbagambye ebbanga ddene nti mwewale nnyo ebiboozibozi bino otegedde banoonya ekiboozi nawe kyolaba ekigenda okukwata omubabiro oyagala nnyo owulirize taata kyayogera oyagala nnyo owulirize omwana kyayogera nga kirina okukwata omubabiro oyagala gaana naye njagala nnyo weetegereze mu ssaga y'abaana ababiri waliwo yabajjako interview y'omu bwaluleeta eno bwaluleeta eno bwaluzza eno bwaluza eno gwe era totunulamu n'ogamba nti lutalo lwa Nabakiro. What kind of a way is this one? Akolayo tasobola kufuna sente ziyiza kuyimirizawo bulamu bwe nga bw'omulaba avuga emmotoka erina okunywa amafuta olunaku eyinza okunywa emitwalo nga 2 golowooza taata akola mulimu ki? Nze kasansanga abantu nga batudde wansi bagudde mu katego k'abantu ngambirawo nti ate Abannayuganda ebyo bye musingira ddala okwagala ne mubiwa obudde kati yavumye eki waliwo ne ba bloggers ne babibaleetera mu segments babibaleetera mu series ngotegera kati no leero ayogeddeyo kano leero azzeemu kano taata golowooza lwaki omwana yandibadde awanyisiganya ebigambo ne taata we golowooza oyo ye mwana omukulu mu famire ya Tamale bw'obolowooza nti oyo ye mwana eyali badde ateeka muzeeyo oyo ku bunkeeke golowooza oyo mwana ayina ki? Abannayuganda mukkirize nti bano abasajja babali step ahead balina omuzannyo gwe babazannya balina kye baba bayisaawo yensonga lwaki mwalaba nti taata yalabanga Kyagulanyi azze n'amaanyi mangi nnyo n'akwata omwana oyo n'amusindika mu NUP gye yasooka okuopaletingira ng'era ababazi bonna abala era gwe wegeneze nnyo ebigambo bya taata akuba awumba engalo ne waba akuba NUP akuba awumba okisegeera tukimanyi bulungi nnyo sayidi gyawagira naye akuba awumbiriza okisegeera takuba nnyo okisegeera n'omwana ono mulaba naye leero ayogera kino enkyayogera kino because ebyo bibasasuza bye babafunamu sente kubanga nabo bakimanyi nti anything can happen in Uganda buli kimu kisoboka mu nsi muno ebintu byonna bisobola okuhappeninga okitegeera so kakati naye n'omwana naye olaba engeri gyazannyamu guno omuzannyo mbonaalumbamu taataawo taata naye nazza naye ng'omuntu ali omu ali mu bakolako interview gwe teweebuuza omuntu ono lwaki ali omu abajjako interviews wabula lwakuba nti ye omwana nti engeri gyakyalimu eno generation eyaffe ey'abavubuka alina ka adingamu aka live ya TikTok oba Facebook osegede yalinamu akenjawulo kagattamu kubanga ye akyali muvubuka muto mbula kalevu kati adingamu ako n'agattagattamu wali eri ne mulowooleza ddala nti bano bali mu lutalo ani akulimba ali akulima nti bali mu lutalo abo ala Uganda muzuukuke neze simanyi kye ngenda bagamba mbagambye ebbanga ddene nti mwewale nnyo ebiboozibozi bino otegedde banoonya ekiboozi nawe kyolaba ekigenda okukwata omubabiro oyagala nnyo owulirize taata kyayogera oyagala nnyo owulirize omwana kyayogera nga kirina okukwata omubabiro oyagala gaana naye njagala nnyo weetegereze mu ssaga y'abaana ababiri waliwo yabajjako interview y'omu bwaluleeta eno bwaluleeta eno bwaluzza eno bwaluzza eno gwe era totunulamu n'ogamba nti lutalo lwa Nabakiro. What kind of a way is this one? Osegeera so tebakulimba bano tebali mu lutalo n'omulundi n'ogu bano bali mu kukola ssente bano basasule okukola ekyo kye bakola era n'abasasula tumumanyi so temuddana mu bya kisiru temuddana mu ebyo maliriza temukyayagala ki nze ngenze mugende video giyiteko yitawo kati genda yitawo Oluvannyuma lw'okusinkana Amis Kigundu munnange ne beetondera ne bateera ate omukulu ekirwadde ekikambwe kimaze okuba nga kimukuba wansi sooka litwongera omusabira omukulu Tamale Miluundu asuuke era munnange akomewo aweereza eggwanga ge mawulire agaliwo omukulu Tamale Miluundu aliko kikuba mukono ne bagamba nti nno afudde munnange tobaako kyogamba kuba embeera si nnungi wadde n'akamu tewoomesa ttooke embeera ya bunkenke embeera yakutya mbeera yakweraliikirira ge mawulire baganda bange mikwano gyange genjagadde okuyisaawo ate era n'okubawa so baganda bange embeera bwekyo bweri birungi si birungi ewa Tamale Miluundu.